ensonga etusandikira ddala bwe tulaba UNA eno nti UNA yatugabanya ng'abantu nga bannayuganda ffe twali twegattira ku mu kintu kimu kubeera munnayuganda awangalira mu America oba awangalira mu diaspora kubanga convention eno yaleetanga n'abantu abava e Bungereza abava e Canada abava ludda bonna ne bajja naye bwe tandika otugabanya ng'eyingidde politics aliwa politics yayingira politics nti olwale owe Kampala so wafu wawano naye owe Kampala UNA eri highly sponsored by the government eri mu Uganda ya movement NRM eya Museveni eri highly sponsored sagala gondi kuwayiriza Faruku si wayiriza nze kugambye mbadde fani wakino ekintu nze nga nkiraba nti emyaka gye mbadde mu UNA omwo era actually nabo benyini bakyogera government ya Uganda eya NRM ebadde nga ereeta sente emitwalo 10 ejja dola emitwalo 10 ejja dola egyo bwe gireeta negikwasa abakulembeze b'ekibiina ekyo okola ki kati awo nange kyekibuuzo kyenjagala okubuuza oba gwe sijja kikubuuza nenjagala kibuuza abakulembeze ba UNA kubanga ebiseera ebisinga obungi sente ezo ebazifuna ffe tebatuwa accountability ne tulowooza sente ezo baziwadde bakulembeze ba UNA oba baziwadde abantu abawangalira mu diaspora mulina obukakafu nti gavumenti ya President Museveni eri mu buyinza eweereza sente okujja eno neziteeka mu UNA era buli mwaka abantu UNA ere attracting abantu okuva e Uganda abantu okuligisalinga okuva e Uganda buli muntu asasula $200 sente ezo baba nozisasula we do not know zisigala ye Uganda oba zijja mu America baleete baje batunyonyole accountability ya sente ezo nazonna tuzimanye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna wonna wangali okubeera ngo tulaba yenze Sakozi Farouk wano wendi ndi LA bayitayo LA so ndi ne muganda wange Kawoya organizer abamu ku organizer ba events in US Wakitegera US eno waliyo ebivulu bingi ebigenda okubeerayo ebimu bangambe byakubbirako bannayuganda ebirala biri mu politics ebirala tebitegeerekeka kati ngenda kufuna abaorganizer b'ebintu bino buli omu annyonnyola ebintu bye nga we biri buli omu akuba bukubi munne oli agamba nti abo ba fake oli agamba nti abo bajjudde politics abo baleeta buleesi bintu baagala kubbirako bantu kakati ono gwendi naye wali muganda wange Isa annyonnyole politics oba kulya oba kubba bannayuganda era zino sente eziva mu bintu bino ziyambye batya bannayuganda ababeera eno oba n'abannayuganda abava eri ewaka kati bino abantu bano abategesi b'ebintu bino bajje batunnyonnyole tuli pad by sozo yagamba nti oba olina ebyawaka ebimunyungo bikoye bimuwe mobile shop UG bo bagamba nti wefunire gadget ng'eri ku mulamwa omutuufu genda ku www.mobileshop.ug obere ng'okitegeera muganda wange assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Ndi munyiivu nnyo lwaki ku nsonga z'ebintu z'ebivulu byammwe bye mutegeka okitegeera oli mutuufu okuba omunyiivu bannayuganda bababbye bannayuganda tebategeera bintu byammwe bannayuganda bekomplaininga kati wooli onnyonnyole ebintu bino okuva mu UNA tujje mu UNA causes tujje eno tugende mulimu ebivulu ng'obanga 5 byonna ate mubitadde mu state egyo ekigenderwa ky'ebintu bino kiki soka weyanju neyanza nnyo muganda wange Faruku okumpa omukisa guno okwogererako ku mukutu gwo era neneyanza nnyo baganda bange banyinaze abali eyo abatulaba ku mukutu guno fanza amanya gange bampita Isa Kawoya ndi musajja musiraamu era wano wendi wetuwangalira tuli Los Angeles California neyanziza nnyo mwami Faruku kubanga Kampala mbeera mu kibuga awo wembeera mpangalira buloba ye wange naye nga banzaala obuzaale bwange bwe Kayunga. All right muganda wange leero tetuli mu byajjo otya America tuli ku kati ku events zino ezigenda genda maaso oli mutegesi wa bivulu oli promoter oli muyimbi oli ki neyanza nnyo Faruku okumbuza ekibuuzo ekyo kuyo nabyo nabyo yogedde sinaako kyendi
siri promoter, si mutegesi wa bivulu, siri muyimbi. Naye ndi muntu omu awangalira mu America ayagala okutereeza embeera z'abantu bana Uganda bawangalira mu America. Otya? Bwe najja mu America wanasangawo ekibiina kye bayita UNAA kyekibaddewo ebbanga lyonna I think kyekyorigino era mbawa ekitiibwa nti batandika ekintu ekyo. UNAA baggwayo batya? Uganda North American Association. Otyo. Then wabaawo ekibiina ekirala kye bayita UNAA causes era kirabika nga kyava mu UNAA naye ono nayongerako akagambo causes. Babaddewo ebbanga lyonna I think kino ekya UNAA causes kibaddewo emyaka ndowooza nga 8 nakyo ne kikola ebyakyo. Kati mugana Kawoya nga tetunnagenda wala wakolako mu bino ebibiina byonna? Siina kibiina kirali nkozeemu, ebibiina byonna mbadde ngendayo nga fan. Nga fan just agenda because this event fe tubadde nga tugitwala oba nga nze nga neyogerako ng'omuntu badde nga ngitwala okubanga it is a vacation. Waffe wano Farouk tukola tukolera ddala nnyo misala na kiro kati olunaku ezo twaziwayo it is a Labor Day weekend. Actually mu Uganda mbadde mpulira mbadde mu Labor Day. Mweyamwe mugikwata nga lumu ogwokutaano. Fe yaffe ebeerawo mu September. Kati Labor Day weekend eyo eba weekend yonna okuva Friday, Saturday, Sunday paka Monday tuddamu okukola ku Lwakubiri. Kati tugitwala nibanga vacation tugende tuwummulemu Bannayuganda. N'abantu abawala actually there is no business mu America for that weekend. Naye fe twasalawo nti tugende tuwummule twavinge fun tushalizinge ne bannaffe abalala because America si Uganda. Naye ate ne Uganda naye era nayo omuntu abeera embalo oyinza okumala omwaka tumulabye nga tugobera Kampala. Naye ate America ena states nyingi. Tulina baganda baffe ababeera Washington, tulina baganda baffe ababeera Texas, tulina baganda baffe ababeera Boston. Tubale tubalaba naye kati eno convention etuleeta ffenna ne tugatta which is okay. Yatwakyagala nnyo ne tukisanyukira. Ani asooka mu kintu? UNAA ejja nekola ekintu kyayo. Sijja kugamba nti UNAA yagwa kubanga sijja kukyogera nti UNAA yagwa kubanga naye egenda mu maaso kuba singa yagwa singa eggalawo naye weeri naye obuwagizi bwayo ffenna twaliko obuwagizi bwa UNAA naye obuwagizi bwayo bugikendeddeko olw'ensonga ezimu oba endala. Ensonga etusandikira ddala bwe tulaba UNAA eno nti UNAA yatugabanya ng'abantu nga Bannayuganda. Ffe twali twegattira ku kintu kimu kubeera Munnayuganda awangalira mu America oba awangalira mu diaspora kubanga convention eno yaleetanga n'abantu abava e Bungereza abava e Canada abava ludda bonna ne bajja. Naye bwe tandika otugabanya ng'eyingidde politics aliwa? Politics yayingira politics nti olwale owe Kampala so wafu wa wano naye owe Kampala nti UNAA eri highly sponsored by the government eri mu Uganda ya movement NRM eya Museveni eri highly sponsored sagala gondi kuwayiriza Faruku si wayiriza nze kugamye mbadde fani wakino ekintu nze nga nkiraba nti emyaka gye mbadde mu UNAA omwo era actually nabo benyini bakyogera government ya Uganda eya NRM ebadde nga ereeta sente emitwalo 10 ejja $. Emitwalo 10 ejja $, egyo bwe gireeta negikwasa abakulembeze b'ekibiina ekyo. Okola ki? Kati awo nange kyekibuuzo kyenjagala okubuuza oba gwe sijja kikubuuza naye njagala kibuuza abakulembeze ba UNAA. Kubanga ebiseera ebisinga obungi sente ezo ebazifuna ffe tebatuwa accountability. Ne tulowooza sente ezo baziwadde bakulembeze ba UNAA oba baziwadde abantu abawangalira mu diaspora. Mulina obukakafu nti gavumenti ya President Museveni eri mu buyinza eweereza sente okujja eno neziteeka mu UNAA era buli mwaka eziweereza. Ng'eweereza ku ki? Eziweereza kutambuza kibiina. Ffe twali badde tulowooza nti eyamba kuba ekibiina bye baffe kubanga ffe okubeera memba w'ekibiina ekyo olina okuba registered member. Era tusasula $, ndowooza ziri 4 okuregistaringa okubeera memba w'ekibiina. Bw'oli nnyonnyonyi n'oyingira mu America automatic? No, it is not an automatic. No, it is not by default. Nti okubeera nti oli Munnayuganda oli member wa UNAA. You're supposed to pay a certain amount of money to become a member. Era sente ezo
tuzisasula naye sente yunaze kati for example that sponsorship it's not bad okubeera sponsored which is okay babeera sponsored naye we want accountability ngaffe ba member but we never get that accountability. Two, I mean fefe nyini tusasula sente wetwa tugenda mu organizations ezo or I mean in those functions in that Labor Day weekend tusasula sente owekanga nti buli muntu asobola okuspendinga dola nga 5 to participate into those things. Why? Osasula registration ya dola kati for example this year registration for okubeeramu ya dola 2 kati ate nosasula ne dola endala 19 when you're going to go to a boat cruise. I mean all that is money that is being collected. Sente ezo bamalo zikolectinga which is okay kubana baba ina ebintu exactly but we just need accountability for that tebagituwa. Abantu UNAA attracting abantu okuva e Uganda. Abantu okuligisalinga okuva e Uganda buli muntu asasula dola 2 biwulira. Sente ezo bamalo zisasula we do not know zisigala ye Uganda oba zijja mu America. Asente zituzisasula mu banka. Bwati tetumanyi zisigala. Chikomao fe ba member organization tetumanyi sente for example bannafa abazo tweyungako kuva e Uganda okujja okusanyuka naffe. Muganange Isa olinga ngamba nti abakulembeze ba UNAA bajje bannyonnyole ebintu bino. Exactly bwe baba bafunye omukisa mwami Farouk balete bajje batunyonnyole accountability ya sente zonna tuzimanye. True. Bwe tuba tuzimutegedde tujja kubeera n'emitima emikakamu. Ekyokubiri nga bwe nkugambye nti enole weekend yali nti it is a vacation tu expecting abantu okubanga tugenze kukyakala kusanyuka. Yes. Naye ekitugwako nti bwe tugenda mu event zino tuvaayo nga ekyatute tukifunye. Kiki kyemutafuna? Abayimbi for example expect tugenda kuleta omuyimbi tugenda kuleta omuyimbi tukyakale tusanyuke tuwumulemu tutuukeeyo nga teri muyimbi kati olwaleero mpulira baleeta ba comedian. It is a 3-day event naye baleeta ba comedian kati simanyi nti the 3 event is going to be hosted or it is going to be entertained by only the 2 comedian Tina Maurana and Rain abo benda ba advertising kati abo simanyi babasobola okumaliriza ennaku ezo. Abayimbi abalaba empulira ba advertising kuliko Spice Diana bempulira ba advertising naye fe tulowooza nti UNAA yandibadde esinga kaawo Shege yandibadde esinga kaawo naye nze kanveeyo mwami Faruko yagadde nnyo okumanya background yaffe. Nze njagala tuwogere ku kintu kya Uganda American Entertainment. Ngenda waawo nga tetunagenda okyenjagala nti kirageeza abasajja mubawaayiriza. Bw'oba nti omuntu afuna emitwalo 10 okutegeka okufujjirira ekibiina. Right. Naye nongamba nti aleese abayimbi 3. Spice, Maulana ne gundi. Ndabanga abawaayiriza. Bagenda bagenda kujja wano ogenda babuuza ebibuuzo bino bakubuulire bennyini abantu basuubira ki mu convention y'omwaka guno egenda okuweeresa bo bajja kujja bakunnyonnyole naye nze olwaleero advertise ndaba zeezo abo bantu bebaleeta. So abantu bano waliwo abayimbi abakomplaininga mubatikka okubajja e Kampala nga tetunagenda ku bino ebirala ebyavudde mu bino. Waliwo abayimbi be mwatikka waliwo event yemwe yali I think New York abayimbi ne bajja noli yaleeta abayimbi bangi abayimbi ne ba sente nga tewali za kusasula abayimbi bano abayimbi be Kampala ne mutabawa sente ne mubatwala mu shopping bamaliriza katukutwaleko mu shopping awo ofuneyo ku busaati odde Kampala. You can imagine ng'omuyimbi wamulinyisiza omulese America naye n'amaliriza ng'omuwadde shopping. Mwami Faruku ebitwe nabiwulirako naye saagala bigendamu nnyo kubanga nja kubampa abantu bano mileage ate bayinza okunkyawamu naye nga ebitwe byaliwo actually abantu boyogerako e New York nze naliyo abayimbi actually ate yali UNAA causes ye yali e New York. UNAA causes eva mu chat UNAA causes ate naye eva group naye eva mu UNAA nayo netandika ekibiina wakabiina awo nako kabaddewo ebbanga. Ne kati essaawa eno nga bw'okyogedde nga bw'okyogedde kabiina kubanga bekaba kati kale ekibiina ekyo kati ekibiina ekyo nakyo naye kati essaawa eno biraba bikikola odidde omuntu gw'obyogedde n'omuleeta e New York noba nga tosobodde musasula sente zamuleseza even performance netabeerawo kituufu kyewawulira
kyonyini kituufu era nze nina ne video ezimu nga abantu bagala mukwata matayi abo kituufu abayimbi bakomplaining era ekintu ekyo kibi nnyo era abayimbi banaye nze ntwala omukisa guno beetondera mwenna nti ababadde mu mbeera eyo kintu si kyabuvunaanyizibwa naye si ffenna tusobola okukola ekintu ekyo tuba respectinga nti omulimu gwamwe gwe mukola mukulu nnyo naye nze njagala kutwala omukisa guno bagamba nti si buli muntu ajja okugamba nti njagala tugenda onkolere nti aba kitegeeza abamu babaagala just kukozesa kuyitirako sagala kuba magi waliwo ekirala kyempulira kiggwayo nti Uganda American Entertainment kyani ekyo era bali ku kyabo ekibiina ekyo sijagamba nti kyagundi oba kyagundi ekibiina ekyo kya bwannakyewa wano nyinza okugamba it is a non-profit organization egenda kukola ebintu bingi naye among the many things bye tugenda okukola actually I'm the CEO wa organization yeyo kaakati ekibiina ekyo it is a non-profit bwe batutuuse wano mu America we get so many challenges one challenge esookera ddala nga wakatuuka wano mu America nfunye nti ekyokukola Munnayuganda talina gwatuukirako kubanga yuna nga bw'ogiwulira togiraba byayina okukwasa naye togiraba tetumanyi na kumanya nti oba ofisi zaayo ziri wano oba ziri bweba ziri Gindi oba Washington oba ziri luddawa America munene nnyo waliwo Munnayuganda atuukira California waliwo Munnayuganda atuukire Boston waliwo Munnayuganda atuukire buli Munnayuganda atuukira waatuukidde kati twagala tuyambe bannayuganda ffe twagala okubeera nga tuli establish in each and every state gye tumanyi nti bannayuganda gye bali tubayambe mu bizibu byabwe balimu ebizibu ebisookerwako ddala emirimu olwaliro Faruku kati nga gwazi wano so wazze tukyalirako ensuubira wazze tukyalirako naye waliwo muganda wange yazze nga azze kubeera mu America ye wazze naye mu America siteringa Uganda nti olina ogenda osula ojagenda wajjajjawo gundi akusuze kuba nange wange bwe nakusuzaawo ngenda kusuzaawo ennaku 2 otandika okuntama naye bw'oba ofunye omulimu n'okola osobola okufuna ewuwo naye ate passport yo gye wagiddeko okuva e Uganda tesobola kukuyamba kufuna mulimu wano tesobola olina okufuna empapula ezikubeza wano kati netudda ku kintu Omunnayuganda afunya atya empapula ez'okubeera mu America asobole okubanga ye yagalira mu America naye asobola okuyimirira wanagamba banenja esaba guno omulimu tutunulidde ekintu ekyo actually we have employed so many lawyers in the different states betugenda okukwasaganya nabo ensonga ezo tulabe nti bannayuganda bw'aba atuuse tumugabugambi kubira lawyer law firm eno neno ogenda batuukirire bagenda kuyamba how to go about everything bannayuganda wano byebaagala ekyokubiri bannayuganda wano bazze bakomplaining ebbanga ddene tebayina buyambi mu bintu byabwe kubanga bannayuganda wano actually Ugandans they love their home baagala nnyo okubeera ewaka era kyova olabanga bannayuganda ebiseera ebisinga obungi bwe bakola wano sente zaabwe baziweereza Uganda osanga bazimbye amayumba baguze efaamu bazimbye amasomero naye bannayuganda babbiddwa nnyo family members babbiddwa nnyo ab'e Kampala because abeera wano nenakwesiga Faruku gwe oliyo gwe muganda wange nekweza sente zange nzimbire ennyumba ennyumba togizimba nawe omala bizibu byo ng'otandika kuba bifaananyi mu neighborhood awo biki ebyo ebintu weebiri bannayuganda bangi bavudde wano ne bagaa tuddeeka ennyumba yange ewedde neyettira ku airport oba neyettanga yakatuka nga nawe Faruku esimu wagiggyeko abo gwe badde baweereza ssente kati ffe tugamba nti those are problems that are supposed to be solved fefe nyini nga ffe tuzeesolovingira UAE ez'okusolovinga ebizibu ebyo ebyaddala si kusolooza kusolovinga bizibu ebyo lwaki ogaa kusolooza bannayuganda bali eno bakomplaininga Faruku bagamba ebintu ebitulina otugatta ate mutwawula bwawo nedda ffe twagala kusolovinga bizibu bya bannayuganda kakati ku nsonga eyo ffe twagala tube nga tusobola okubringa out eyo bridge eri wakati wa bannayuganda n'eka nti nze nsobola okugenda bw'oba tosazeewo nze kufunira bayinginiya bagenda kuzimbira afuna bayinginiya abo abagenda okuzimbira nze I'll go and supervise your project nze nkubulira report nze kenyini gojja okulabako nkukubira ebifaananyi ate Faruku muganda gwe awa sente okuzimbira si yakubira ebifaananyi kugamba ennyumba nagirabye wagala sente byabisenge bimeka nti 6 nti kituufu yabazimbi yabisende 6 okubba obwo tukulekere so ate nga tonda wagenda maaso Faruku tona kusala kirimi awo wennyini ne tusolovinga ne problemu y'okutransferinga sente
problem yo transferinga sente Faruku ozimba e Uganda wano si kyangunyo transferinga sente wano ku transferinga for example $1 13 bakwetaaza oyogere byonna olete shosho yo olete bikibyo no bitransferring Kampala onyonyole naye nga $13 e Uganda ziri milioni nga 10 milioni 10 zinza okuba tezigula na busawo bwa seminti bwera 15,000 olina project yo kati okuvaawo ne tuba buildingira app Bannayuganda ba wano actually app eno already tufuna license okukola mu America okukola Canada okukola e Bungereza ne Uganda yennyini app e bagiyita Raha era bwesaayo no solo downloadinga LAHA Raha app app eyo osobola okubeera wano n'ogula ebintu byoyagala e Uganda nti njagala gula seminti ewa Simon ku Hardware World era Hardware World ajja edduuka erijja kujja okwotemu quotation njagala obusawo 10 Hardware World akuwe totoyo nti busawo 10 mitwale 3 ze milioni 3 osasule ng'oli wano era Hardware World preparing eyo quotation ebintu byabiteeka obusawo bwo 10 ekibiina kyammwe kyetuliko okwate obusawo obwo bajje fe tujje tubusitulewo otwe address yo tugee tubuteekewo ekyomukisa ekiriwo nti Bannayuganda sometimes tuyina sente hard cash naye ate tuyina credit cards nti app yaffe eno egenda kubeetwala credit cards not only debit cards kuba jjukira woba oyina debit card you can only use it for purchases naye tosobola kufuna hard cash so Munnayuganda alina credit card naye kikuyambye nti osobola okugula ebintu ku Hardware World using a credit card ku app okwo bw'ofuna sente zo wano kapecheko kazi oluvannyuma nosasula credit card kati ekyo nakyo kiraba nti tugenda kuba tuyamba Bannayuganda so ekibiina kyammwe tekizze just kuba bukubi miziki bantu mu binyumo kudda waka ne mulabikako bulabisi nga waliwo conversion ye problem gye nnina nammwe temulabikako mu bantu mulabika muyisaawo byammwe bannange n'obayita bannange mujje Fe sebo tugenda kubeera ne Bannayuganda abawangalira mu diaspora ya ini okuva mwaka egutandika paka egugwako era ffe tweyita ditulika kongeka ku kkubo bwe kata kubanga ogenda kakuba amadda kati ebintu bino awaliwo abantu bangambye ffe tetwagala politics newe tujjeeyo mutandika tuyingizaamu simanyi gundi simanyi DP simanyi NRM simanyi NUP ffe tetwagala ebyo bintu bya politics ebintu bino ebyammwe birimu politics webale nnyo ssebo ekintu ekyo actually ebadde concern nene nnyo eri Bannayuganda abasinga obungi kuba kati olaba ensi yaffe eri divided mu politics era Bannayuganda abasinga okuwangaalira eno actually n'abaliika abamu politics oyo agenze bamukoowa lwaki nti politics oyo atwawudde nnyo Faruku ogenda kubeera muganda wange naye lwakuba oyambadde radio oba oyambadde yellow oba oyambadde green oba owagira ekibiina ekirala ngenda kubanga nkulaba bwisagala kutolera salaamu ekintu ekyo ffe twakiraba era ffe organization Uganda American Entertainment it is a non-political organization teri affiliated ku political organization yonna ebyaddala terina affiliation ku political organization temulimu wadde era buli muntu ffe mulemu tumwaniriza ajjenga bwali naye bw'obozze oba oli wa movement oba oli wa NUP oba oli wa DP ffe ku mulyango gwaffe tugamba nti wano kati oyingidde UAE Uganda American Entertainment kala zo zireke eno bw'oba ojambadde isooke naye tetwagala kala ziriko bifaananyi by'abantu tetwagala tutandika kuleeta buvayo ate kati ono akola kiwa ffe tetwagala ffe we are not affiliation yonna gesewo audience yammwe nnene nnyo okutuuka okweyawulayawula we mutyo lwaki temwegatta ne musavinga Abannayuganda abatono be mulina ekya audience ekyo njagamba ekisooka ddala njagamba nnene naye ate ekyokubiri njagamba nti ffe tetutunuulidde audience we are going to look at service omanyi we are in a world of competition kyenyiza okugamba nti our market ne bweneeba ntono I mean omuntu anaawa service abantu gye baagala abantu gye bajja okgenda kati ffe tujja kutunulira tutye nti audience ntini nti oba kiki nedda wa service gobona wa service I mean you get the audience so it means and omuntu anaaba talina service will either pull out of the business oba ajja kwetereeza lwaki mubitaddeyo mu period
almost yemu musaza mu state almost yemu mu state CM almost lwaki mukikoze omuntu kike muyisaawo bantu mmwe tetulina kye tuyisaaho Faruku tulina kye tuyisaawo ebivulu byonna naye ensonga nyizo gamba nti ensonga eriemu still nja kuzzayo ku service because for example singa nze UAE nagambye nti gala yange ngenda giteekawo mu December it means nti ono omuntu atalina service gyagenda kuwa abantu bajja gendayo tetulina kyakola tewaliwo kiriwo otegeera wantu kizaayo mu economics nti you know I mean when the demand otegeera when the demand ye determining prices z'ekintu otegeera kati awo tugamba nti ffenna katubeeraawo demand yamwe yabagambye etya ffe demand yaffe tugamba nti tuteekaawo mwera mu California wano wetuteekaawo zaabika emipiira sina gwejabika naye Faruku ffe tetulina gwe twabika naye ffe tulina omutima omulungi nti buli muntu mwagaliza muganda wange Atigo alina event Boston Boston actually ya mwezi gumu bangambye Chameleone yakoze amanyanga e Kampala nempulira nti Boston Chameleone tebamwagala kujja kati kiri eno ekyo sijja kyogera ekyo mwe bannayuganda mugamba kiku kya Chameleone amanyanga ge yakoze e Kampala sigamanyi kuba Chameleone ye muntu nga ye tonategeera kigenda mu maaso siyinza kumanya kuba omuntu amanya gakoze Faruku sigamanyi Chameleone muntu ye nga ye omuntu alina byayagala alina byakkiririzaamu kakati sinsobola musalirawo mbu Chameleone tagenda yimba Boston nga lwaki tayimba mbu yanyizizza bannayuganda be abe Kampala abe Boston eno mu America kati ate amanyanga mpulira yagakoledde Kampala ate kakati abe America banyigidde ki abantu banyiga embeera abantu gye bayitamu bagamba Chameleone ono era yategese Chameleone ali mu kutya Atigo muganda wange nkutumiddeko nnyo naye nze Atigo nze mmanyi Atigo musajja mugumu kye ebintu abiruddemu Atigo yali president wa UNAA for 4 years for 2 consecutive terms era nze yakirimu yakivaamu Atigo manyi alina experience nnene era we yasaliddewo gamba nti aleeta Chameleone okubeera nga artist ku event ye talina kyatidde era sirowooza nti waliwo ayinza omutiisa politics ayina engeri gy'aba affectings abategesi b'ebintu bino oba just economy yetali stable economy eyinza okuba teri stable naye politics abantu abali mu politics boyinza okubuuza ekibuuzo ekyo naye nze atali mu politics simanyi if they are affected or not kubanga singa they are bali affective if it is negative bali badde bamuddukamu but if it is positive kibakolera bakibeeremu ne kati nze nganze atali political in any way nze sirina politics ekibuuzo ekyo Faruku nze simanyi toli mu politics siri mu politics bayimbi kiboolese abayimbi actually abayimbi Faruku omuyimbi w'eggwanga asokera omuyimbi w'eggwanga Faruku goma Uganda muyimbi kigomanyi yaliyo kati ali ku top note ani goolese yogera line up yo nze ngenda yita mu bategesi b'ebintu boli mutegesi wa kintu wano mu US wendi twogere olese eki omuyimbi oba actually nze sirese na muyimbi amu ndese company y'abayimbi Swangs Avenue company Swangs yo ngisitudde azawi muyina vinka nenwaji kwali bonna basatu mbayina Swangs ojitese yona njirese kati se sirese awo muyimbi ndese company y'abayimbi olese ali omulala ndese Chozeni Beki omumanyi Chozeni omumanyi bwakwata microphone bwatale kuyimba kamanyi kalungi muyina ndese Sam Mathias walukagga olese meya muyina wano wano wenyini nawo situdde mayinza ate n'ekirala njaga nnyo okuwagira awaloko ate abakati essaawa eno ndiroko wano essaawa eno ndiroko kati bali ba international abantu bakomplaininga ne wano nti muleeta abayimbi abali international ate ffe abaliroko wano ne mutatuwa chance nze n'abaliroko wano mbawadde chance Naira Ali Naira otaddeko Naira kwali ate wano yasinze okukola badijje bonna abaliroko sitawanyira badijje be Uganda babaawa ababa Jamaica badijje bonna nkozesa abaliroko DJ Faruku DJ nina Rocky Soki naye muyina nina so line up ye emala ko kino ekintu nakiyingidde Faruku nga nkitegekedde
nakiyingidde nga akyetegekedde buli omu era munoonyanonyera ne abayimbi ba wano baŋŋamba nti abategesi b'ebintu bino mulina bad mind mulina bad energy kuba artist abavudde eri artist nga Geno Megadi artist nga Sava Karim artist GNL artist baro Michael Rose bani bakatikitiki ba Flavia na Mulindo ba MC bani ba Baby Gundi bonna ba artist banji wano bagamba nti we mutegeke ebintu bino bantu mmwe mubayisaamu amaaso temubawa kazindaalo temubasasula ate ne mufubutuka ne mugenda e Kampala ne mutikka abaana batannatuuka ne mubaleetera abana Uganda wano kiri kitya omanyi Farouk ensonga nno nkulu era it is one of the challenges enfunyemu wano era nina waliwo muganda wange munyivu nnyo gyendi nnyo lwaki temutegeka bayimbi baffe abaawana abayimbi banafe wano manyi kakati simanyi bwali otegese ku mukolo nali mutegeseeko wali ogwetegekera oba ogutegekera abantu boyita ogutegekera abantu exactly kati ffe guye emikolo gye tutegeka tetugyetegekera true emikolo gino tugitegekera abantu kati abantu tetukola kwesanyusa tukola bali kye baagala kati bali abantu kye batusabye ffe kye tubawa abantu bo bagamba abawano bagamba bati audience ya wano ye yagala ki kati nze audience yange nga ntandika kino ekintu yangamba nengamba nenoonyereza okunoonyeza kwange nekunga nendaga percentage abagalazayo nga we bali bangi yona nga nze njagala Chosen Beck nze bw'oleeta oyo anti enda kakati bano bongambye sifunanga baba bansaba kitegeza totegeka setegekera totegeka gwe kunyumirwa nze ntegekera audience yange kyeyagala that is true kati era banansaba omuyimbi oyo kati nga gwe omenyo wa wano halas sina problem era ngenda mubawa so temubayisa mu maaso tetubayisa mu maaso sina gwe mpisa mu maaso nze mpa credit buli muntu kintu kyabaleese bakyabakoze buli kimu kya credit demand yetuposhinga esebo so baganda bange Sava Karim bani mwenna abantu bano bayitambo mu bantu ne bakola survey ne bakola sampling ne babagamba nti abantu bano betwagala mubaleete tuludde balaba nekirala nga tumaliriza music w'abantu bano lwaki tatuuka Kampala era mwabakuba ekikokolo mwabateekawo embeera ne mutabawa kazindaalo eri ne tutabamanya Farouk ensonga eyo music tatuuka Kampala ensonga eyo simanyi bwengenda gikunyonyola naye nja gikunyonyola bwe nti music obutatuuka Kampala sijja kiyingiramu because omuntu bw'aba muyimbi that is his work gumulimu gwe olina okuyimba wandika oluyimba bwomala oluwandiika n'ogenda mu studio n'olurecordinga omala olurecordinga n'olwadvertisinga abayimbi ba wano batuuka wano actually abannayuganda bwe bajja ne batuuka wano abasinga okuyimba it is a second option it is not a first priority abasinga kati okuyimba akuwa obudde butono akola nga leisure actually nze none of them I see nti muyimbi okujjako era nze gwenda bamunti muyimbi Naira Ali kuba Naira Ali nze ntera nnyo okulaba NTV music we nze ndaba mukubako asigala pushing nze gwenda aba wano era mu yakivula nga nze namuhayalinza ajjanko nze mulaba naye abayimbi abalala actually we bajja they don't give it priority bagenda wana ebintu ebikuleeta sente bingi okuyimba si ddiru y'amaanyi wana ebintu ebita sente bingi bafuuka bize mu bintu birala waliwo abaddayo ne basoma kati waliwo dda abamuye muyimbi wano nga yajja muyimbi ne kati dokita kati okuyimba anaayimba ddi Geno yafuuka dokita kati dokita anaava ddi mu kkuba empisa abantu ajje ayimbe kati okuyimba kuno kutuuka ekiseera ne kuba nga it is akola for fun because he is talented kintu kyakiwulira naye akiwa obudde butono kati kyobole tasobola mupushinga nnyo ate ngeri e Kampala Chosen Beck omulimu gwalina omukulu kuyimba gwe mulimu gwe era yo olukera ku makya alowooza kakati nyimbe ki ye nga tannaba kunaaba maaso asooka kwata peni oba penso kuwandiikayo kasikiiti awo naye onaakeera bamulinze mu ddwaliro woodi ssebo bakwagala tasobola kuba na music tasobola kuba emirimu emirala sizalawo tweyanza nnyo muganda wange Isa neyanza nnyo neyanzege American Entertainment Uganda American Entertainment bwege egenda kyaddi kyakuyitamu just nkugambye ffe tugenda kubeerawo
tetugenda kuvaawo twazze tugenda kubeerawo ate ffe okwawukanako ku bannaffe abalala ffe tetugenda kulabikanga mu Sebutemba tugenda kubeerawo ebbanga lyonna omwaka mulamba kuba ebintu kati bwe tuzimbye app mubikole nga biuniting abantu si ku dividing abantu tebulanga ffe tuyingidde politics abantu omuntu waba avudde Kampala nga ali muna byanza tategera kiddako nga ebibiina nga bino nga mumukwasaganya naye ebibiina tubategeera Faruku kyetwagalira ddala kubanga ffenna wano ffe tuli banaku kubanga teriyo muntu ajja ku kyeyo nga ali bulungi kati bwe tujja wano twagala twekwasaganye ffenna Faruku yazze kati atandikiddewo akoze atya kino akikoze atya naye tetwagala kubeera bubeezaawo nti oyo Faruku yazze awagira ki basobola nakubuuza awagira ki awagira Nuupu abeera eyo azze wano kwetetenkanya ate kati gw'otandise mugobaganya kuba awagira Nuupu oyagala awagire ki yeki ayagala kyawuliramu emirembe gati naye kati eyo tusooke tubiteeka ebbali tusooke tukwasaganye obulamu bwaffe nga tuli wano twegatte tweyanza nnyo omuganange webale nnyo webalire ddala obubiina buli obulala obuwamagezi ki buve mu sisitimu kino ekintu kya ddala sijja gamba buli muntu wamu credit kuba omuntu abaddewo for some good time nga nolwaira akyaliwo ate okubanga alina ekintu kyatambulirako mbu Mr. Money yabaawula eyo nayo nsonga tuyinza gireka bbali kuba wansi eyo kuba politics nga mwekwasa naye wano ekyo nakyo fala okusinza kirulinga out nti sente ezo kubanga bwenkunyonyoddemu nti for example ekibiina ekiri sponsored by the government of Uganda tukibuuza accountability for that sponsorship tegiina kati gwe bw'obeera wali oyinza okugamba naye bano abantu bo kibiina bakikola ffe batutwalako ssente aye ne ziyiza bafuna sponsorship nazo tuzira kyezikola katuve naye ffe sijja kugamba nti ffe kyekitulwawula because nze natuuka wano mu America nze nkola nze neekolera ssente zange kati ezo ssente sizirinaako tabbu wabazirya bayamba bannayuganda babayambe ffe kyetwagala kuyamba bannayuganda mu bizibu ebitali bimu ebyenjawulo ennyingi ebiruma bannayuganda abawangalira mu diaspora. Tweyanza nnyo omuganange Isa Nagawalukiya nkutumiddeko Nagawalukiya omumanyi Nagawalukiya mmanyi omumanyi ogikanga ago Nagawalukiya nkutumiddeko nnyo nange Nagawalukiya mmanyi Nagawalukiya ayinza kubanga mulamu wange mulamu kachali kange bambi ka ogikange kawala ka sheka mlege Nagawalukiya nkutumiddeko nnyo nange kakwagala nnyo so bagana wange wetu tubadde buli mutegesi wa bintu bino bannayuganda mwendi tubereka twogera ensonga ono waba alina byalimbye ng'owulira akuwaayiriza ayogedde ku yuna ebintu ebitali bituufu oba yuna causes muwanga woli osobola okujja noga Faruku omusajja oyo katutereezeemu omusajja oyo saagala akube mukubi maji ng'ayisaawo bintu bye annyonnyole ebintu ebituufu mu mirembe kati nze wendi okubeera nga ntuuse eddoboozi lyonna gye lirina otuuka byonna byogere oyina kyewejjusa asina kyenejjusa naye okujjako njagala ngambe bannayuganda abawangalira wano mu America n'abawangalira mu Bungereza abawangalira Canada nti tuyina ekivulu kimu omwaka guno kigenda kubeera wano LA California ate side ki kigenda kubeera Hollywood mugenda beera Hollywood mu Sheraton Universal Hotel Sheraton wano Sheraton Universal awo nyini mutade ku Sheraton ku Universal Hotel yangaye Faruku kye kintu kya ddala kakati mbadde nkubiriza abannayuganda bonna abagala okugenda mu vacation mu September Labor Day weekend nti mu registeringe online on www.ugandaamericanentertainment.org mu registering actually ya $2 that registration gives you an entrance of one day that is either ku Saturday oba ku Sunday booking a hotel kwezi nayo line ako kwenyini ku www.ugandaamericanentertainment.org nako solo booking ako hotel zigwawo lwa buwomi abantu mwangu okubookinga nga tubenga tusanyukira wamu strictly fe muziki na kusocializinga we want to connect with each other kunyumirwa teri mu politics ate kugamba nti atono yasinga atono fe twagala basinze mu politics fe twagala basinze kuba gita tunonya so ekivulu kiri kimu mu America guno omwaka Labor Day weekend ugenda kuba 2-3-4 musajja gwe yogera bulungi ebintu Faruku ekivulu kye tuyina mu America omwaka guno
kiri kimu kiri ku Universal Hotel e California mu Hollywood kya Uganda American Entertainment and Business Expo. Abataddeyo obuntuntu oba magezi ki? Abataddeyo obuntuntu ze sibagaana because buli muntu alina kyajja okwagala. Era ataddeyo akantu ke naawe mbadde nkusaba nti bw'oba osobola genda maaso nakyo naye nga ekivulu kiri kimu kya Uganda American Entertainment. All right. Ekivulu omusajja agambye according to him nti ekivulu kiri kimu ekigenda obeera kiri mu September 2, 3 ne 4. Tebababuzaabuza lebadde weekend eri Hollywood mu Universal Hotel. Kale izero tweyanze nnyo tweyanzege omusajja ono ayogere mwebale nnyo mwebale tukwatagane next time inshallah. Assalamu alaikum.